nange mukono jage mama Fina yonna gyoli munnange wayinza okutegeera embeera eno culture gyalimu kubanga tumuluzinga omwami ali talented talina buzibu n'abantu naye munnange yakyuse omwami oyo jamikali kyasiyo gwe twalabako nga bamugobye mu nyumba bagamba alaluse naye mbabulire n'ebizibu bino bisobola okujjako ku mutwe ewaka buyesembo abamanyimbu ye taatawo ayinza okuba kati gomvubuka omunaga ow'empisa ate ayina empisa naliko naye awe wa everboss naye nga naye ebintu byanyumya muye mundu ye essimu ye kyakulwanisa ngero olaba essimu era bwotyo bw'otandika angamba bweno sobola okuyingira siba mu state house kwegamba ina ebyamakusimu ndowooza kyategeeza biriwa twagibikulanga mulimu embeera munnange ekuvaamu biology mungi nnyo mu Uganda muno abaana muli practical ennaku zino naye mutereere mudde eri mukama jamikali kyoyogola abakkiriza nnyo mu buwangwa nga bwewulira erinnya lye ti jamikali kya akkiriza nnyo mu buwangwa era aba batuweyo kayimba k'omwami oyo akanyuma n'omusawo oba kati byebyo birumbye omanyi birumbanga ebintu ebyo bitankuula obyetankuulira ebintu byannumyane nga obaali wakozeko biology chemistry kiki kino nga siwona banange mwasi mulamba naye kati musajja watu yagattamu obubaati naye nga tetunafuna kayimbake kasooke tufune sitole eno tulabe bakyaliibe abantu bandisose ne bategeera jamikalo jayani ne batuwa kasitole awo akayimba bakabuze tugende mu sitole nga bikoze kibiganya kuba jamisi mulalo nti yanywa njaga nti oba yavaako nti oba yali amayirungi nti oba yanywa mwenge jami waliwo ekitali kituufu kuba waliwo abanga mulamu waliwo niwabanga takolaki waliwo olunaku olukyanga lwakuwandiika nakuba maapu okuva wano n'okutuuka eri nga kuba bukubi maapu nakulaga nti wano kabaka nakulaga biki bingi byakolaki byakunnyonnyola kati tugenda laba nate talent wezi kyenungi okubanga ate zituvaako mu biro by'okusaagasaaga ate nga sinjaga bannanga abadduukirira abayimbi oba abakwasisa omuvubuka ono jamikalica muyimbi mulungi tugenda kufiirwa talent ku bantu baffe bwe bati oba ina stress omanyi tubana emikwano nga tegitubuuzaako banaye mukebere ku mikwano gyammwe. It is very important to check on your friends. Noba tomwadde adde 10 nobeera toyina kyomugamba kiri awo naye omugambe Jose, are you okay? Mazingo oli bulungi mutoro walidde embeera eyo tufere nga tugiteeza kuba abantu bagenda kufa stress ebizibu bingi omwaka guno abantu emandwa zibakutte ku mitwe naye kirungi nga tuvudde ku mandwa omukyala Irene omukyala ono yankoledde ekyafaayo n'atunula ku makomera gonna nagana abakyala bangi ne babasiba ne babateeka eruzira musama muyimbi muyimbi ayimba gospel omukyalo oyo yesimbawo ku bino ebyabayimbi simanya wabitani ze woman Uganda Music Association something like that yesimbawo okuba minga ayagala kubeera president waabwe era yali challenginga Cinderella baby n'avaayo ate yo n'afuuka secretary waabwe n'akola atya kyalo oyo alina business ze zatambuza n'omwami w'omwami oyizi kyoba muli trio oba muyindi yali awo mwezo kale ezo ewuyo ndaba muyindi omututto omusibye ate oyagala akuwa emitwalo 10 imagine which is this kwegatugiyiza nnyo story eno katugiyite tasooka tufune story eno naye mwana tubadde simereyo kajje tugabye tugenda kubanga tusasulira bano abayinako obufayinizi bwe babatemako fayinizi obanga bwa mitwalo 10-15 bantu abaweranga 15 tugenda kubanga abakyala abo tubasasulira baveeyo mukomera kasente ng'osasanya kangi omwami tagambe nti omukyala gunafuna mu diibuddi kyadiibudda anti kyenkugamba buli bwobeera munnyo oba connected kati gwe wandirowooza mwami yagenda okumpa naye nga waliwo omulala nga yagenda okuleeta ku lwa mukyala omulungi tariki gwe yafuna ekyokundrivinga okujja eruzira nga boolaba kala bakyala sometimes bayita mu mbeera enzibu ennyo waliwo okusiba basiba bantu okusanga obutono nate nina na companies ezimu eza mikwano gyange bwe bawulira nti Irene agenda kola kino nabo ne bagamba naffe katujje naffe tuwaddeyo kino naffe tuwaddeyo kiri kati okulaba nti oluusi bampadde ebintu byabwe ate ne batugaana kiba kibi naye twebaza Katonda
batukiriza nga bolaba Amiri naye waali bambi akitaddemu nnyo naye badde manyi ye mwami anti omwami wo Pakistan ate nono mulaba mu Pakistan oyo mula ba Pakistan in fact ba family ze Katonda yampa abazungu be ba family bange kyensimyeko prison eyawano ti abakyala munange babaleka ne bakola muko ka exercise kati nga nandutu nga minister mulabyeko simulabyeko naye kyensi kamere yali dedda exercise akozeeko nga bobimanyi n'abalala then n'akamere ke tulese nkiwa nabo bajja kulya mazinga adanyumize komera bade nebuza abantu babatwalira emmere bafumba oba kiringa kisulo luzira sebo bantu kati dadala bali mu apalizo neyo waggulu ne baba newo babafumbira balina dia okutumideko mu ngeri y'enjawulo twala omukisa gweno okubuuza kwagisebufu sigenda kubuuza kuwa amabaati kubanga kiyakola kikyamu nnyo okulaba nga ate nebananga teba MP mutuswaziza nnyo ekyo nakyo katukiyiseewo mubba mutya amabaati mbu yakubira bano abasigadde kusente ze babawo omwezi mubba mutya amabaati bannange muyina omululu ekintu kyamabaati ekyo muyina omululu temwagaliza mwabavuga emotoka ez'ebbeeyi bwe mutakola nguudo z'abannammwe muyina empise mbi togenze utonyize nnyo genda kusitoola endala tusabule aba omuyimbi Serena Bata byamwononekedde dda era waali munange yalaba byononekana yedde wasipapa tulina okuba n'obwonga nebuuza lwaki Serena Bata ono agira nnyo ku musibe kumbe bambi amanyi side ya Abitex Abitex ono nalabye empale gye yayambadde ezakade basibira mimoyo asajja abo bakambwe mukulu ya muzibu munnanga Abitex yavuddeyo n'ategeeza nti yenze njawukana yange ne Serena Bata njongeddemu amaanyi yagitutte damba n'amateeka abe era takkiriza Serena Bata kumusanga wantu wonna ng'ayimba oluyimba ng'ayimba ennyimba ze yakolera mu Abitex promotions lwaki zize lwaki amugana awansonga ki yava ku mulamu amanyi mukeera enkya ne mukola endagaano kasitokola agreement n'omuntu n'ogimenya ebiddirira byebyo munaye tugiyite abadde nga akola ki abadde nga amujeemera mbu kabagirabe tukomewo kasooke tulabe sitole eno ensonga eriwo ya mwana muwala Serena Bata mutadde mu bannamateeka abange abalukwagwa ndi company advocate olw'ensonga nti yamenya endagaano yange musayini nga tukole emirimu n'amala n'akozesa olukujjukujju ndoza bamuwa amagezi abannamateeka abange bamuwandikidde ekiwandiiko olwaleero mbagirawo obutaddamu kuyimba nnyimba z'amanyi ezeyakolera mu Abitex promotions liwaddembeza omuntu omulala ino ziyimba talina buyinza kuziyimba zezirwa ebikalu bye lweyayimba ne Chris Evans singa ntisoke Lukundo lweyayimba ne Lweigi ewange lweyayimba ne Joyce Tedde ebisenge lweyayimba ne Pisilalisa Gwantama lweyayimba ne Nina Rose n'endala nyingi zettana bakufulumya ezo nnyimba zange nziwa bwe muyimbi n'aziyimba kasanja bukana naye ndi waddembezi omuntu omulala oba butaziwa omuntu mulala naye sente ze twateeka mu Serena tetwazijjaamu ziri wakati w'ebina n'ebisatu-mu-ataano kyagala muwaayiriza ene wange yali alaga nti muwulize nga bw'omulaba babeera ayogera mu kamera kulaga nti muwulize naye kyalaga ate mu mutima gwe si kyegulaga omuntu n'akubeererawo emyaka 2.5 nga takola naye azimba musobola okukola takunyizizza simulyaza amanyangako ninootuka ku ssaawa y'amakungula olwokuba gwe walina ebigendererwa ebitali birungi ne weefuula n'ogenda ebbayi n'olowooza ti ngenda kutunuulira nwanirira ssente zange zessabba ze namuteekamu nga njala nzifune ate nga ngenda kuzifuna mu bulungi oba mu bubi era buli eyamupangisizza waayimbira ennyimba ezo ku siteegi ogwo gujja kubeera musango era ekinaddako anaabamupangisizza naye kenyininyini limu obuvunaanyizibwa obwenkomeredde limu obuyinza obwenkomeredde ku nnyimba za regisitani ate ekyo kyali mu buwandiike tetukyerekako bweteesi omwaka 2022 mukyala Serena Bata mu mwezi ogw'11 yatandika okukwata shows ng'ayita emabega wa mwami Abitex
omanya obukadde 3 ambakale fenga yaŋŋamba nazimpula buwozi nandiwadde bulungi singa kati mbadde sibimanyi nakava mu studio nsibye mu studio nakadde waka nsibye nakajja mu studio naye ngeza okujjako essimu yange ntabako misikolo nyingi ate bwe nali ngewuwe bwe nayimbanga ennyimba za sipapa nga ni mu management ye sipapa yamukola ki anti ewamuzeeyi navaayo omuntu akedde ku makya ye kennyini n'agamba tetukyasobola kolagana ffenna kubeera ng'oli ku kyekya kya weekend yonna gy'osinzira ogenda mu maaso n'okubeera ng'otulaba programu ekyagenda mu maaso Mazinga MC ate kwoteka Aula HK ne DJ Medi Lusto babeera buli lunaku olw'omukaaga ne batambula nawe mpola mpola ne bakulaga enteekateeka n'ensonga ezigenda mu maaso n'okubeera nga zitambula kansala omukisa guno okulisa mikwano gyaffe mwenna abaasibye omwezi ogwa Ramadhani ne mugumalako tubagamba nti sita tezitandisa olunaku olwaleero oba muyinza ozisibeeyo mu maaso gwe kasita omakinga sure nti mwezi mulamba osibamu ennaku 6 eyamalayo okuba nti nosiba ennaku ziri 3 Katonda akuwa empeera ez'omuntu asiibye omwaka omulamba kasita osiba ennaku 6 nozongereza ku mwezi guli ogwa Ramadhani. Naye waliwo message gye nfunye nga ajija wano nga baga nti abasajja musigale nga mubadde abakyala bali mubadde mwata ab'ebweru either mubatongoze kuba Katonda